The President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate abitandikidde South Africa abaana bwe bazze mu bungi obw'ekitalo okujja okumwaniriza mu kitiibwa. Ndowooza olaba embeera bw'etyo bw'eri e South Africa ate gwe muganda wange ali wano ewaka olwaffe lwakuna tumulindiridde. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kigenda kusukka wali ku Entebbe International Airport anti otugenda kuba tuzze n'omununuzi w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected President of Uganda, gwe tugenda okuba naye. Bannange ekyo nno kyolaba kiri South Africa gwe mukwano gwange. N'ab'enkyukakyuka nabo gye bali, abaagala eggwanga gye bali, ate kigenda kusukka wano ewaka. Tuli South Africa ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi atuukidde mu maanyi mangi, ebitiibwa bingi, ndowooza embeera nammwe mugiraba. Bwetyo bwe tuli e South Africa, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tuli naye, abaana bajjidde ddala mu bungi, ate olwo wano kigenda kusukka baganda bange. Kigenda kuba kya njawulo, buli kimu kyamaze dda okubeera set, ennaku z'omwezi zigenda kuba 5 baganda baffe tugenda okujja okwemamulako nakyemalirayo seetebwabulwa eyajjanga ekizibu okujjawo oggwanga lyaffe, eyajjanga ekizibu okugitujjako emirembe, eyajjanga ekizibu okutyoboola eggwanga lyaffe. Muganda wange ab'e South Africa bo bakikoze, kaakati ate ffe wano tulinda ki? Tewali kye tulinda wabula kye tulinda munnange kwe kulaba nga tununula eggwanga. Bino nno munnange bitandika butandisi, we bitandika tugenda okukomekkereza nga tuli mu bukulembeze, nga tuli mu ntebe ya ggwanga. Gwawakana gwakyazoleya bibyo n'eyo omukulembeze atambudde. Mwebale nnyo baganda baffe ab'e South Africa. Mwebale nnyo kwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert mu bungi bwe buti. Kati gwe Munayuganda abadde akyabiyita ebyokusaaga, linda ng'ennaku z'omwezi 5 w'ogenda okakasa amaanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gayina. Mujja kukkiriza mpolampola, mujja genda mukkiriza mpolampola nti ono ye mukulembeze w'abantu omulonde gwe baalonda. Banayuganda gwe tunuulidde, essanyu lyaffe, essuubi lyaffe byonna birimu ono. Omu bw'ati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Abalala mwenna muli ku byammwe, yose tukusekeredde ne tukusaasirako ne tukugamba nti sorry for you. Wino wabitaba leeti, wajja leeti. Banayuganda baali banoonya nkyukakyuka, baali banoonya omuntu abakulembera, baali banoonya omuntu oyo awulira eddoboozi lyabwe, baali banoonya omuntu oyo alumirirwa obulumi bwabwe, wabula si ggwe eyajja ng'omusuubuzi eyajja okuwamba. Kati ate mulinde ekigenda okubeera wano e Uganda, kigenda kuba kikabuka. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'ati bw'ayingidde South Africa mu maanyi amayitirivu. Wano e Uganda nawo tusuubira kigenda kuba kya njawulo. Mwebale nnyo baganda baffe ab'e South Africa, mwebale kulaga President mukwano bwe guti, tusiimye nnyo. The people's president. Banange tukakane. Mwebale nnyo mwebalira kunyaniriza bwe muti. Balengedde wali naye abasirikale banoonye ku nnyonyi kwennyini. Eyo ne bategeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano munize, muli violent n'ebirala. Kimanyi nti balimba. Mwebale nnyo okukuuma mirembe, naye ate mwebale kuyimirira
singa tuwadde Uganda watugamba twebeereremu Bakiri. ate ne wano bagezezaako okuleetayo dictatorship naye tubalemesezza nnyo mwebali edda ndi musanyufu bannange ffe tusinga nga tusinkanye tukakanya omwoyo Wendi tata mukulu kamya wendi ekimanyi nawe President atuse. President Atuse. The people's president. Banange tukakane. musanyufu nnyo basinkana mwebale nnyo mwebalira kunyaniriza bwe muti balengedde wali naye abasirikale banoonye ku nnyonyi kwennyini abakulu eyo ne bategeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano muninze muli violent n'ebirala kimanyi nti balimba mwebale nnyo kukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira singa tuwadde Uganda watugamba twebeereremu Bakiri. ate ne wano bagezezaako okuleetayo dictatorship naye tubalemesezza nnyo mwebali edda ndi musanyufu bannange ffe tusinga nga tusinkanye tukakanya omwoyo wendi tata mukulu kamya wendi ekimanyi nawe President Atuse. Ekyo kyolabye kireeta South Africa olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatuuse mu maanyi amangi bwe gatyo. Kale tubagamba nti mulinde olw'enkya ate nalwo lugenda kuba lwa njawulo anti bano abatiitiizi batandise dda n'okukola ebyobutiitiizi bwabwe naye ffe tebitukwatako. Omukulembeze waffe kasita abanga waali ng'ate atuukidde mu kitiibwa yessanyu lyaffe we liri ebirala tetwagala kumanya. Baganda baffe abali e South Africa mwebale kujja mu bungi bwe mutyo ate okwaniriza omukulembeze. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okutuuka mu ggwanga erya South Africa gy'agenda okuva ajje wano e Uganda ate tusimbule buto baganda yange nkiggamu nga nkikkaatiza nti ate tusimbule buto.
kigenda kubasanyugira eri baganda bange ebyayose tebuhabulwa mu biveeko agenda kudduka tasibudde nze mbabuulira kino ekijja Museveni tekigenda muleka yekka tekigenda muleka kyekimutwala olumpa olutwala Museveni lutandise okulya era nga lunaatera okumumalawo so baganda bange bamikwano His Excellency the elected President of Uganda gwe tuli naye South Africa ate kisusse tobaako kyogamba ndowooza naawe embeera ogirabye baganda baffe ab'e South Africa mwebale nnyo okwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temujjanga okwo tusiimye nnyo tusiimye bwenkanya tusiimye bwongera The people's president. Banange tukakane. Mwebale nnyo mwebalira kunyaniriza bwe muti balengedde wali naye abasirikale banoonye ku nnyonyi kwennyini wakulu eyo ne bategeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano munize muli violent n'ebirala kimanyi nti balimba mwebale nnyo okukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira singa tubadde Uganda watugamba twebereremu ate ne wano bagezezaako okuleetayo dictatorship naye tubalemesezza nnyo mwebali edda ndi musanyufu bannange ffe tusinga nga tusinkanye tukakanya omwoyo Wendi tata mukulu kamya wendi ekimanyi nawe President atuse. ddala kituufu olutalo nga luwedde tuliyambala engule baganda baffe ab'e South Africa mwebale nnyo okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mumulaze omukwano ogwo omungi temujjanga okwo bino bye bimwongera amaanyi ate naffe bye bitwongera amaanyi ne tusigala nga tuli bagumu ne tusigala nga tuli bamazima eri ensi yaffe kubanga naye pulezidenti waffe atukulembedde munnange w'amazima eri gye tuli so obuvumu obwo bwe tumulaga okwagala okwo kwe tumulaga amaanyi amangi ago ge tumulaga banange ge gatuwa amaanyi naye ge gamuwa amaanyi bw'obeera n'abakuwa amaanyi naawe oddamu amaanyi ne bw'obeera mulwadde ne ng'olina akuwa amaanyi munnange naawe oyongera okubeewa amaanyi so Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the elected president of Uganda bw'atyo munnange bw'alabise atuuse azze omununuzi w'eggwanga abalala temulina kye mutugamba temulina kye mwogera temulina kye mugamba kadde kakwaniriza omununuzi His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ab'e South Africa ekyo bakimaze then tulinde wano ewaka nga tujjako omumpembe tebuhabulwa gwe tugenda otwala nga talinnya oyo tugenda omugoba emisinde oyo agenda talinnya hayayayayaya kigenda kusuuka bannange nze neesunze ndabe ku Museveni bwadduka ate nga tugenda kumulaba His Excellency Kyagulanyi
Sentamu Robert Bobi Wine atuuse bulungi kati awo tugamba tusimbudde.